Kansubire nti no mwasibye bulungi abalungi abaagalwa gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza mbasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mmwe abakuzza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda giwummuze mirembe agiramuze ekisa agumye emitima abako ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano amannya enze Omumbejja Aisha Nassolo butereevu mba ntuuse n'agandeese essaawa eno yennyini naye ng'ate toseetuka kubanga ate ngenda kuba nkomawo namawulire amala mangi nnyo nnyini ddala kyenkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde like nga vidiyo eno n'oluvannyuma tuyongereyo mu maaso naye ng'eggwire eryengenda okuba ng'ate mpisaawo essaawa eno yennyini liririmu lyokka toseetuka amalala gajja era ng'eggwire lino lyengenda okubeera ng'ate mpisaawo ery'omuyimbi waffe Evelyn Lagu ffenna oyo tumumanyi bulungi bambi emabegako ebyamutuukako ayina obulwadde bw'okubeera ng'ensigo ze bambi ziri affected era yagendako okubeera ng'ate akola ki alongoosebwa eyo wabweru w'eggwanga wabula nga wetwogerera olunaku olwaleero azirikidde ate wali ku muganzi Lwazza azirise naye ng'amawulire amalungi agaliwo azze engulu era butereevu ngenda kuba nkulekerako akatambike maaso kaawo nga nnyonnyola biki ebyabaddewo mukwano gwange osobole okubeera ng'ate otegeera naye nga kigambibwa mbu yagenze n'atuuka ku kizimbe ekyo ekya muganzi Lwazza yabadde asuubira okubeerawo n'ekivvulu wabula unfortunately ndowooza waliwo miscommunication okutuukawo nga bamugamba nti nno waneeno tewaliwo kivvulu kisuubirwa kubeerawo kwegamba ye mukazi wattu bambi byamususseeko n'agweri n'azirika era nga naye w'omulaba ne bamuteekawo mangu ku ppiki ne bamuddusa mu ddwaliro wabula nga wetwogerera essaawa eno yennyini amawulire amalungi bambi azza engulu ngenda kuba nkulekerako akatambi ke nga azza engulu butereevu oyongere okubeera ng'ate owuliriza biki byagenze maaso n'okubeera ng'ate annyonnyola subscribe nga mukwano gwange teekako akadde like nga vidiyo eno naye ng'ekisinga obukulu toseetuka nkomawo essaawa eno n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala kankulekereko akatambi ka Evelyn Lagu. Goodbye for now. Olabina ebitawana muganda kibadde ekyasoka okunnyonnyolemu namugera sigalayo nveddeeko nawe nkedde ku TV ne radio bwentuuse ku muganzi Lwazza radio babadde baba amawulire nga balinze nga bagala okumanya ebikwata ku show enkya badde twakoze programu ya ssaawa 3 bekituuse ne batugamba ekizimbe bakisibye kyo tejja kusobola kubeerawo tubuuza lwaki papa yakasasulayo ssente miliyoni 10 mu Gwokuna bo bennyini bajja ne bagamba mbu ate twabaze bubi tubanjayo n'omunaana kati nga bagala balansi wa munaana dakiika zino bosi wange kwanze yange bosi wange alinga taata wange bosa era yampadde buwe balowooza namuwadde ssente tegeka abalowooza alina ssente bambi abantu bonna bonna babadde munyamba buyambi abamawulire bonna kumunkolera nga muganda wammwe mbadde mumanya ekiriwo TV zampadde obulango bwa bwereere sirina TV gye nasasudde bonna bwedda bankolera ku lwa Sseruganda so simanyi mukyala kimutembye naggalasho naye katusabe Katonda lwaki avuddeyo leero nga sho yaleero nga ate binakwalaba kitimba sente bumi nabwewoze sigamba nti nakoze byamasanyu no gezaako akasente nkeetaaga because treatment yenyina gifuna oba njagala basaagala nakoze mu mbeera nti kankole saagala kwetuulako nnyo ati naye bebityo bebizze kikyozaako kuba kati wateekamu ebintu byo osasula stage wagira stage abantu stage bagimpadde nayo buwi nebati yampadde nebati events ami ambeereddewo bambi oyo edda buli kyemugamba kyampa bina ebisinga badde bampadde biwe kubanga buli muntu amanyi kyembadde mpitamu naye kiddako babeera bagandde ddala okugulawo era tugenda kusaba papa kwatasaba tumma batuma show yaffe egende mu maaso kuba bisinga badde namaze bisasula emmere naguzidde omuntu osobola mujjako ssente nga amaze sasula mmere buli kimu nga bwomanyira bitaataaganye kigenda kendeezaamu nkundi y'abantu ababadde basuubira okujja okoze abantu abamu babadde bamanyi muganzi Lwazza wakyusa directions era munaye omuntu akwagala akufolowinga omuntu akwagalira ddala nga badde wakujja kuyamba ajja kujjira kuyamba then after here demolanga esho era ngenda
era ngenda mu ddwaliro neva wange kuolwaliro nyina okusiba ku kyuma. Katulabe ekiddako batugamba nti batugudde era nga tugenda bategeeza nti batugudde abaganye era tujja bagamba ekiddako. Naye nga tukusaba Katonda akukume kijja kutereera. Amen. Kukwata kumanya kigenda maaso ekyenki wasitejje tugenda kusaba Katonda so tuyinza kugana kubaawo naye sitamukumanyi abadde alina okuteekamu kano akantu tokimanyi abadde alina okukangamu naye guguma akanzemu bukanze kandi akanzemu bukanze tewali kitasoboka amaaso ga Mukama Katonda. Mbalabyeko wali baleka bali mu kafubo okulaba nti kisoboka okubeerawo. Alabika bagezaako nga babagaanye ja kusaba papa kubanga ebyo byonna bina ebisinga kadde byasasulwa nga bwomanyi kasente akamu nakeewoza nabwewozi geneetaddemu sina promote balindesa nemmala okukola balyoka bajja niba ku nsonga zaabwe. Njagala omanyi omulabe nti bwatyo bwakolaki bwagulokoka kasente nkeetaaga sigamana nakoze konsati nti ndi bulungi nangezaako kubeerawo. Mukama agenda bisobozesa munaku kakati bwolwala bwotegumya enkya singa ofunye ewa papa ani agenda okukola singa toguma kati ekiriwo kyakusaba solution otaddewa okitegedde okozeki otaddewa ate n'omwami singa bamulaba basobola okwogera naye buli kimu kisoboka bali mukwogera kati tugumula